Butyo mbalamusiza ko bana Uganda mwenna buli omu gyosinzira okula akatambi kano kwetola ensi na constituent bulungi olunaku lwakusatu naku z'omwezi ziri 30 lwakusatu naku z'omwezi ziri 30 ezakakonka ku mwezi ogw'okuno mwaka 2025 kale constituent buli bulungi ntumbudde nga bwe nabasuubiza nsajja kubabiriza ennyini nja kuba ntumbudde era nze nzuuyo wante tuva ku street za makazumbaga mpaka kukulira bubi naye nga newala tujja okusobola okubeera very soon ekyongera kirowoozaako nkiproposing kale mwena bali ku TikTok mbalowoozaako njala kyusa mukatono ofune essimu ey'okubiri ndowooze ku bantu b'oku TikTok njala fune wano ekitala kyange ekyokubiri nga kiriko essimu ey'okubiri then ne ku TikTok tubeereyo n'olw'ensonga eyo kale njala babuzaako mwena nga besiba nabo buli lunaku abandi abo bampuliriza ku mitimbagano ekijjawulo mbalamusizaako banyamira basiba constituent buli bulungi mwe balekkola nange ntumbudde mbagambye nti saa ziri 2 ndakiika emwezi akonkako lunaku lwakusatu naku z'omwezi 30 nsooka babuzaako mwena gye muwangale bannayuganda abali mu America mbalamusizaako buli kibuga n'essaza abali Canada buli kibuga n'essaza abali mu Bungereza mbalamusizaako buli kibuga n'essaza abali ku Semazinga Bulaya mbalamusizaako buli nsi n'ekibuga n'essaza mu constituent buli bulungi abali ku Semazinga wa Asia batumiddeko mwenna n'abali ku Semazinga Middle East mbalamusizaako mu nsi za buli constituent buli bulungi mwe bali kukola mwe bali kubeereramu mwe bali kwagala nsi yammwe benva ku Semazinga Middle East mbanjolekedde Semazinga bakaddugala mbalamusizaako bakomrade mwenna abali mu Middle East constituent buli bulungi mwe bali kukola mwe bali kubeereramu mwe kwagala nsi yammwe bwenva mu Semazinga Africa mbanjolekedde mu Uganda mbalamusizaako mwenna bannayuganda constituent buli bulungi mwe bali kukola mwe bali kubeereramu naddala mwe abali mu Uganda mu bitundu ebyenjawulo abali mu Buganda abali mu bukiikaddyo mu bukiikakkono ne Maserengeta constituent buli bulungi mwe bali kukola mwe bali kubeereramu bwe mmala babuzaako bwe ntyo mba ntumirako bali mu Kampala Entebbe Mukono Wakiso na buli muntu yenna Ssekinnomu ali mu njuyo ali ku TV ali mu katale ali mu kibanda ali mu yafesi n'abali mu barracks ez'enjawulo mbalamusiza constituent buli bulungi mwe bali kukola buli kimu ekisoboka okwagala ensi yammwe n'enkyukakyuka alright bwe mmala babuzaako mba ngenda basaba okutambuza akatambi kano ona option bantu 10 sharingirako mwenda emu ensigadde ogiteeko account yo nkusaba bw'obanga olina essimu mu ngalo olina option y'abantu 10 sharingirako mwenda akamu akasigadde okateekwa account yo lwaki tetufaanaganya mikwano tetufaanaganya batugoberera ate pages zaffe bazikwatamu ne bazilimiting nga tezina notification kati kiba kizibu nnyo omuntu okutegeera nti twazze oba nazze kati gwe olina okusindika vidiyo n'ogimusindikira n'ogimusharingira messenger oba ku WhatsApp oba n'omukubira essimu muga nti mukulu wazze datuleka otambuza information era njerako bazanyo abasharinga vidiyo zino ku pages zammwe oba ku account zammwe ku TikTok ne mu WhatsApp groups n'abantu abalala bonna gye mbeera nga muweza information mbeebazamu bali nnyo bwe baliri ddala kati mmala beebazaako n'okugamba sharinga vidiyo njera mumpita abantu bali wammanga njera mumpitire president wange Omuliro Kyagulanyi Ssente babere ku vidiyo eno njera mumpitire Saalongo Gamulengejja abere ku vidiyo eno Saalongo Gamulengejja Wasaanya Charles Peter Mayiga Kalooli abere ku vidiyo eno n'akabinja kaakali Emmengo tukirizanya ngera mumpitire omukyala gwe bayita Adija Nansereko oba yeyita Adija Namyala abere ku vidiyo eno wa NRM wa National Reverse Movement abere ku vidiyo eno Adija Nansereko oba Adija Namyalo abere ku vidiyo eno bulungi nnyo saagala gibuleko ngera mumpitireyo Seeri Nyandwe Tibahabulwa mumpitire mutabani we DDG Direct Drinking General abere ku vidiyo eno ngera mumpitire ba MP bonna aba NRM n'abaganda bali mu ludda oluvuganya mumpitire Mathias Mpuuga Nsamba n'akabinja kakadiraza association abere ku vidiyo eno mumpitira bulungi nnyo babere ku vidiyo eno abasigadde bajja kujja mpola mpola kubanga vidiyo nzibu nnyo mulimu violence kati atayagala violence munnaye gwono omanya kale obudde tulina buto tugenda kukola obulango bubiri bwokka then tulyoka tusimbula vidiyo akalanga akasooka abazaana ba Kabaka n'abasajja ba Kabaka bonna abasaanye mu ggwanga lya Bungereza nga beegattira mu abazaana ba Kabaka n'abasajja ba Kabaka nga beegattira mu mukago gwabwe ogwa wendigwa oligwa wattu bakwaniriza mu kujaguza amazaalibwa ga Ssaabasajja Kabaka ag'emyaka 7 bweddu egy'obuto
bakutegeeza nti bajja kwasaganya amazaalibwa gano ag'emyaka 7 ng'ennaku z'omwezi 3 omwezi ogwokutaano omwaka 2025 gajja tandika saawa 7 ez'emisana gakomekereza saa 10 n'emu n'ekitundu ez'akawungeezi ez'eggwanga ly'e Bungereza. Bakutegeeza ng'oyagala okumanya ebisingawo ojja kubasanga ku ndagiriro eno bagenda okukolera omukolo gwabwe wano. Endagiriro y'eno wano bagiyita Camberwell Grove Chapel Evangelical Church number 96A Campbell Grove London ku SE5 8RF. Ng'oyagala okumanya ebisingawo ojja bakulira ku simu zaabwe pateesiteesi okuli Senga Hajati ku essimu yo mu ngalo 07 82 6 8 oba ojja tuukirira mukyala Vike ku ssimu ye ey'omu ngalo 073 94 54 22 oba mukyala Inidi ku ssimu ye ey'omu ngalo 0788 78 2667 ne bakutegeeza nti awangaale Aibene wonna anaaba yagadde okujagulizaako Ssaabasajja Kabaka amazaalibwa ge ag'emyaka 7 nga oli mu ggwanga ly'Obungereza. Akalango kaako beeyunire essimu nzikuwadde obakubire obuukinge wonoobeera so nno yeyo ensonga nga bw'eri. Akalango akookubiri tulyoke tusimbule vidiyo eyatuleese ku speed keekaluwa. Akalango akookubiri kano kankyukakyuka. Bakomredi bannaffe bonna nga bakulemberwamu Mukulu Joel saako ne mwami Moji Martin bakutegeeza nti bajja kubayo ne space, bajja kubeera n'olutuula olw'okwogera ku nsonga za Uganda nga bagiyise Space Art Transition UG topics oba ebyokwogerako. Repression at Uganda universities, condemning the Ugandan regime and universities administration for criminalizing student protest against the tuition hikes. Bakugambye bajja kubeera n'olutuula olw'okwogera ku mukutu ogwa X nga ensonga ezigenda okwogerwako kwogera n'okuvumirira ebikolwa ebyabo abakulira university mu Uganda okuvaayo kugufuula omusango abayizi bwe bavaayo okwekalakaasa ku ngeri abasomesa oba engeri institution university zino gye zongezaamu school fees ng'abaana bye beemulugunya ate kufuuka musango bwe kityo bwe kirina okuvundulwa. Abamu ku bagenda kubeera ku Twitter space eno kuliko Mukulu Joel saako ne Mukulu Mungi Martin. Date nginaku z'omwezi 2 omwezi ogwokutaano mwaka 2025 essaawa zijja kubeera ssaawa emu ey'akawungeezi mpaka ssaawa 7 PM up to 19 hours East African time. Mwasizitegedde zino ndowooza kale zino 7 PM zizaffe za Uganda, then 19 hours zinza okuba nga zino ezikolebwa eza 24 hours ndowooza kyekyo bwe kityo. This is all about your academic rights and welfare. Come on, come all. Join the discussion. Kekana kalango kamwe konna abaana ba university zino mu Uganda. Mwenna mu Uganda nga kikkakatako nti university zitikka omusimbi omungi mmwe abayizi n'abazadde bambi mugezeeko nnyo okuba nti mweyunira omutimbagano guno mulyoke mulabe biki ebigenda mu maaso mu ggwanga lyaffe nga bulijjo. Alright. Obulango tuba tubumaze tugenda ku Kigulalogi. Bumala Kigulalogi tusimbule video ya leo. Njala okwebaza mwenna abawuliza programu eno n'abaagala ennyo Kigulalogi mbatumiddeko nnyo okwetola ensi yonna. Kigulalogi kyali njala kiweereza mwenna bannayuganda aliramu akasimbi ng'oli binyonkondo bifeekeera naye ng'olesa abaana njagala Kigulalogi kino kikusange mu mirembe w'otudde era okinnyonnyoke ng'abanyonyofu bagenda okunyonnyoka ensonga ebunnyonnyoko. Mu Kigulalogi kya leero kwana mingi wattu weesiga mitono, kwana mingi wattu weesiga mitono. Obulamu bw'ensi eno abayimbi bangi abatontomi n'abawandiisi badde batwolekezanga obwango tubuulira ebizibu bye tulina okusanga mu bulamu nga bayita mu biwandiike, mu biyimbe saako ne mu mizannyo. Naye nga omanyifu abalya mmere tumala kulabako ne tulyoka tujjukira nti kino nga nakiwulirako bannakirabako naye saakitegeera nga kijja. Muganda wange gwe taata wange ali awo, naawe omukyala ali awo alina ssente ng'olina abaana boolese.
mu nsi muno oba okola ensimbi ozikola bwomu wabula obeera n'abantu bangi ababakuŋŋaaniddeko eri ababakulyako abakufunako nawe b'olyako nawe b'ofunako okuŋŋanya ebibugagga bingi nnyo era abantu bangi nnyo b'obeera n'okussaawo eyo naye obadde okimanyi nti singa oyavuwalamu abantu abo bagenda oba singa ofa abantu abakenyeri basobola okukozesa omukisa okuba nti oliwo okucunya abaana obatwalako emmaali era abantu bwe bajja kunawula okuziika boogera ebigambo bingi nnyo naye ate olumala okukuboliza mu ttaka awamu ne mulumbe tebajja okumanya musika ki yakusikidde era abasinga tebafaayo na kujja kumanya abaana bo boolese ku nsi batambuza batya obulamu sinakindi bennyini beeta mu kikolwa ekyokukusiraanya n'okusiraanya emmaali yo ng'omaze okufa beetaba n'abo abalabe okujja okubba emmaali yo beetaba n'abantu abakyamu badde okolagana nabo okujja okusanya emmaali yo saako n'okucunya abaana bo bennyini ng'ate tebannakwabiza na lumbe kati muganda njala kutegeeza kino kiwulire bulungi nnyo fubanga okulaba nti bwebanga okola ensimbi zo oteeke ennyo essira okuyigiriza abaana bo emmaali yo nga bwetambula ebintu bimwe bitambula naye okusingira ddala ofubanga nnyo okulaba nti abaana abo bayigiriza engeri gye banoonyaamu ensimbi so si baziryamu kubanga abaana bano bw'otabayigiriza kutya banoonya ssente nakuma bizinensi zino kiba kitegeeza nti emmaali yo gy'otokomokedde ebbanga eddene ng'okola obudde bagenda gitwala naye gye yoyita emikwano b'olya nabo b'onywa nabo b'obeera nabo mu ssawula obeera nabo ku ppate ezo zibayite enkwezenge zisekererayengezza wabula bw'akamiza nga zidduka abantu bangi essaawa zino ku mitimbagano ne mu makooti bali mu kulwanagana n'abo abaali emikwano gy'abakitaabwe b'egy'abannyaabwe bali mu kulwanagana n'abo abaali abakuza nga abazadde balekedde abantu abo nga bano beekobanye n'abatamanya ŋŋamba okusanya emmaali z'abantu n'okuzitwala jjukira nti mu Uganda gye tulimu erimu bamafiya bangi abakozesa omukisa gw'ekkooti n'ensimbi n'enfuga embi eri mu Uganda okutwala ebintu by'abagenzi nga tewali ategedde nga mwagala okutegeera ensonga zino bulungi muzitegere mu Kigulalugi kya leero ngenda kugamba n'amateeka agali mu Uganda Museveni ge yeebagira kati gafuba nnyo okulaba nti n'omuntu oba afudde takyalina right ku bintu bye nti ate n'abaana bennyini bwe banga tebeegendereza basobola okwekolamu omulimu ogutunda ebintu byo ng'okyali mulamu ng'ogeye oba ng'omaze okufa nga bo baagala kugabana naye nga tebamanya butya bafuna bintu ebyo abaddugavu singa tulivaamu omuze ogw'okweyagaliza nkiddamu abaddugavu singa tulivaamu omuze gw'okweyagaliza ne tufuna omuze ogukwataganyiza ewamu okutambuza ebintu bye batulekedde okubitambuza singa tuli bagagga nnyo nammwe mwali bali temunoonya mirimu mwali bali temugenda kubiyi wabula omululu effutwa enkwezenge okweyagaliza kyekiresa abantu abasinga obungi nga emmaali gye batokomokedde ebbanga okukola obudde esaanyo mu kaseera mpawe kaaga olw'okuba nti nnyini mmaali teyategeka n'abaana teyabategeka ate n'ekirala teyamanya mikwano gy'ogirina kkoma mu bizinensi ze mu bintu bye ate ng'emikwano nagyo gifuuyira kanwe nti ovaawo ddi ffe tutwale omunyago kubanga otususseeko mu Kigulalugi kya leero njagadde mutegeere ebintu bino naye buli muntu gy'oli kimanye nti buli mwokola ennyo nga bbalubu nti bagiteekamu lwetandise okukola evaamu efudde ofunanga akaseera wattu n'olya ku ssente zo n'ogenda onyeenya kugaliba enjole ekifi ky'enkoko kirye ecupa ya bbiya ginywe oba lusinzi yawalo ginywe oba ne bweyagala genda wumulireko omwezi kubanga NNC kukola si kuwummula okuwummula okutuufu nga Katonda akuyise gy'olina okubeera lubeerera ennyindo gye zirembekera mukoka teri ayina mirembe ku nsi kyovula ne bw'otandika okukola bakwalivya nnaku bbiri olunaku lozzeeyo ku mulimu banga ataawumudde kati ngenda kusaba okulanga ssente z'okufuba okulaba ng'olya ku ssente zo kubanga bano abaana b'ogenda okuleka abooluganda bakola emikwano bafuuyirira kanwe ovaawo ddi nabo beeyagalireko mu maali yo gye bataatuyanira ngenda kugamba muganda funanga akadde olye ku ssente zo kubanga gy'olaga bw'onoofa tomanyiiyo ne bw'ogenda okulekera emmaali tomanyi kye bagenda gikola kubanga buli omu ayagala kweyagaliza teri bintu biwoomanga byabwere nga tobikoleredde kyovula nti bw'osanga omuntu agamba nti mugagga ng'asaasaanya ssente oyo si mugagga teri mugagga asaasaanya ssente kizibu nnyo Ekigulalugi kiwedde njala vidiyo etandike ngenda kusooka na byakwerinda njagala munsaliremu vidiyo eno mu butundutundu njala munsaliremu vidiyo yali mu butundutundu era mugimpositing social media platform zonna tusoose ne security alert omukulembeze omulonde w'eggwanga Mr. Robert Kyagulanyi Ssentamu mukulamusizaako nnyo ssebo kansube nti oli bulungi webaleka press conference kotuwadde mu yafeesi yo ey'obukulembeze ku kitebe kyaffe kya national platform
naye njala kutegeeza ba foot soldiers mwenna ba comrade ne team ya president yona emukuuma nti enteekateeka ya Museveni ey'okukwata abakulembera team ya president yona ebyokwerinda ekyagenda maaso nga kino baagala kikozesa nga akakodyo akamu ak'okumumalamu essubi n'okumutiisatiisa asigale nga talina muntu amukuuma. Wetwogeredde essaawa zino Mr. President njala kutegeeza nti omu ku bakuumi bo ow'amaanyi gwe bayita Mbogo wonna wooli bakutrackinga. In fact bw'oteebereramu goyinza okuddirira edi mutwe. Mr. President Comrade Mbogo wonna wali mugambe yeebereremu kuba gwe batrackinga kati tiimu y'omukulu oli omwoyo Muhammad Ayani ono musajja abadde abatrackinga bali mu kutrackinga Comrade Mbogo baagala mukwata mute ku file eyo ne muganda waffe hayitawa lwakuba nti kati mulwadde hayitawa nawe wegendeza era nawe baagala kutrackinga baagala kutwala. So Mr. President tegeeza mukulu Mbogo ne Mbogo wonna wali video kutuukeko abasajja bakutrackinga baagala abantu nga bataano basigadde kyokka kati baakafunako bali bana baagala Mbogo bamuteekeko ne hayita bamwaga n'abala mwenna. So mwegendeze tiimu ya president ya security esigaddewo naye nga njala mutegeeze president ne president ategeeze tiimu ye mukulu Mbogo wonna wooli gwomu ku security ya president nawe bakutrackinga. Lwaki bakutrackinga? 1 n'abala mujjukire babakwatire Kalangala mwenna baali bawooza president bamumazeemu amaanyi nakati kye balowooza naye ekintu ekyekusifu kye mutamanyi mu security alert kiikino. Mr. President akino kankikutegeeze gavumenti ya Yoseriti bahabula tabasira mutabani wa Kalensi yete muzizide nsanga besibe Nyando Yosoferi mutabani we Muhoozi Kanyirugaba Diddigi Anita Amongi wasanya Kalu Charles Peter Maigasalo gamulengejja saako muntu gwe bayita Mpuuga Bitano ne katimu ka Dealers Association. Ekintu kino bayina akakodyo akalake bakiina mukeekalu wakanti kunyonye mu security alert mu kukwata ba comrade baffe banno bonna abali mu kukwatibwa n'abanoonyezebwa. Mpuuga ne tiimu ye baagala gikozesanga bargaining tool. Mr. President wulira bulungi nnyo mu security alert. Mpuuga ne Anita Amongi Salonga Mulengejja ne Dealers Association ne government baagala gikozesanga bargaining tool kuyebaagala. 1 bakimanyi nti bonna baali mu national platform nga baali baagala gisula ne badduka okuli Mpuuga Bedi Bwanika Joyce Bagabemanga Juliet Kakande Mbwate Pama ono wentebe mayi bali babiri waliwo bateka mu oli omukiga nembwate kamono wentebe kati njoera ku Mbwate kamono wentebe Mbwate Pama bana ba Dealers Association balina diru yaabwe gibalimu nti bakwate security team ya president yonna bamalemu amaanyi then olwokuba nti basula tebagenda bawa kaadi kati bakwate ba comrade wona ba security team ya president bagikozesenga bargaining tool bali basobola okuba nga bafuna access ku president mugenti munnaye government egambye nti abantu ABCD bw'otabalekera before byabo bakubateekako bantu tebagenda kuwa basirikale bo oba timu ya security eno list information gyenfulumya kati. Mr. President ba comrade baffe bonna bali ku security team bagala bakozesanga bargaining tool bargaining power mu kubagaininga okulekera Mpuuga ne tiimu ye obutabasimako bantu mujja kiwulirako mu nkuba ez'enjawulo z'enkireese ne first hand information bagenda bakozesanga bargaining tool mbu tebaagala basimbako bantu then to negotiating na government abantu bano babate nenga temutaddeeko bantu ye tiimu eyo kwekakodi akapya akaliwo. So Mr. President njagala okutegeeza mu security alert ya leero nti mukulu Mbogo bamutracking esera bayinza omukwata saako ne mukwani muganda fwe gubamenye ekigere naye ng'oli oyo musajja yabaliko oyo musajja omukiga yabaliko yabatambulirako ne ba security operatives abalala bebatambulirako security alert nga bwe badde njala tandika information eyatulesa olwaleero. Zoka tusokere no mu kitabo. Alright. Bannayuganda mwenna njala baloopera era n'obategeeza ne president mutegeeze Robert Kyagulanyi Ssenta muntegeeza bwe mba njogedde ku president mbantegeeza Robert Kyagulanyi Ssenta mu C7. Ekirala mwenna abali ku TikTok ba comrades ngenda basaba buli muntu addeyo ku Facebook nga nina bugisi mufungize mwina kye mutamanyi ngenda kibategeeza ko gibujjo katono. Buli muntu yenna eyadda ku TikTok nga toli ku Facebook dda ku Facebook obudde bukyali mwina kye mutamanyi ya nja kibategeeze dda. Neka tusoke wano.
Electoral Commission ngikulu Simon Byabakama mwategeddeko nti already batandise oku baina polling station ezuira lukaaga nga 37 ze bajjemu okwetola eggwanga lyonna bakikola batya. Mr. President nkulu operati mukulu Simon Byabakama batandise okujja mu polling stations okwetola eggwanga lyonna webamanyi nti NUP erinawo strong support. Polling stations sofa bakajja mu lukaaga plus bazijja mu okwetola eggwanga lyonna. Ekyo nakyo njagadde mu kitegeere. Ekyokuli Mr. President saba okulu opera n'okutegeeza nti era waliwo obubbi obugenda mu maaso essaawa zino mu barracks zonna ez'amagye mu ggwanga. Waliwo kye bayita ballot staffing ekigenda mu maaso nga kyennako obujulizi mu gye batwala okunaaliza ba NRM obwongo ekyankwanzi. Olwaliwo twogerera ekyankwanzi bakamala omwezi mulamba ne weeks 2 nga bali mu kutiikinga obulubwa Yosoferi Nyandwe. Olwaleero wetwogerera wenzijidde ku mpewo nga National Robbers Movement oba National Reverse Movement ekyankwanzi bakatiikingira omwezi gumu ne week 2 nga batiikinga obululu bagenda okukozesa mu kulonda. Kino kigenda mu maaso barracks zonna okwetoola eggwanga lyonna kubanga bakimanyi tebasobola kutuyitako mu kalulu balina kabba bobbi. So Mr. President ensonga eno njagadde njikutegeeze nti ekyankwanzi mu washing bay y'obwongo brainwashing bay at Kyankwanzi mostly for NRM cadres. There is ongoing ballot staffing in Kyankwanzi. It has already taken 1.5 months. They have been doing this of staffing ballots as they are preparing for elections 2026 as we speak right now. So I wanted to inform you, Mr. President, the national platform to be aware about this ballot staffing which is taking place at Kyankwanzi and other military barracks across the country, whereby Museveni, he fears that he's going to be defeated in the forthcoming elections because he has no support as we speak right now. So there is ongoing ballot staffing in Kyankwanzi, brainwashing be strict for NRM supporters. You banalize obwongo bw'abantu abategeera ba NRM. Ekyo mukitegedde bulungi nnyo. Out of the war. Mr. President nakano kawulirize n'abatowuliriza. Mu nkola ey'abawulemu bafuge. Mu nkola tankuula entalo. Nze kennyini nabasaba entalo tuziveeko era tuziviireko ddala. Naye kano kankayiseewo manye byange byogera kate ng'omusezi agula essiyani. Mami President Robert Kyagulanyi Ssentamu mujala kutegeeza nti bino bya munda nnyo. Naye sigenda ku mentioninga linnya. Oyinza okyewulirirako oba oyinza okiraba. Mwenna Bannayuganda temwewuunya. Saagala mukyewuunye. Singa mu famire ya Ssentamu muvaamu omuntu gavumenti gweyinza okuwa ekifo ku bifo bino wammanga. Weyinza okuwa RDC, weyinza okuwa ekifo mu gavumenti oba minisita oba ekyadvisor oba okumusindika commission oba ku embassy zaabwe. Kijja kulabikirako ewantu amannya go kanga sirikire naye njagadde okibategeeza mwekirabako temwewuunya nti mu famire ya Ssentamu omugenzi temwewuunya nga Museveni aggyeemu abantu 2 ku 1 nga bawadde ekifo mu gavumenti ye. So temwewuunya nnyo naye kino ffe twabimanyira kino kijja kubeera kind of divide and rule no creating a confusion. So very soon tumukyulirako temwewuunya nti mu famire y'omugenzi Ssentamu Museveni aggyeyo omuntu amuwadde ekifo mu gavumenti ye. Kino aba ayagala creatinga mukitegedde bulungi aba ayagala creatinga diversion. So ekyo mukitegedde bulungi nnyo. Tuvudde waawo. Era sebo mukulu President Robert Kyagulanyi Ssentamu mujala kutegeeza nti ekitongole ekiddukanya okubba obululu mu Uganda ekya Uganda Electoral Commission nga kikwasaganye ne National Robbers Movement saako ne Yoseri Tibahabulwa bakkiriziganyizza okufuba okulaba nga okulonda okujja mu Buganda ne mu Busoga kugenda kulwisibwawo mu bitundu ebyo byennyini nga kye bagenda okukola bagenda kuleeta ebikozesebwa mu kulonda wakati w'essaawa 4 ku 5 ku lunaku lw'okulonda lwennyini. Kino kyakkiriziganyiziddwako
kino bagala kikozesa nga enkola emu eyokendeeza ku bawagizi abayinza okweyiwa ku lunaku lw'okulonda at least ku bantu abagenda okulonda ku lunaku olwo kukendereko ebitundu nga 35 ku buli 100 kino mukirinde mu Busoga region ne Buganda region ewalonderwa ebyokulondesebwa biyinza otuuka late nga akakodyo bakakkiriziganyizzaako. Mr. President yagadde okutegeeza nti Electoral Commission ne NRM Sako ne Museveni bakkiriziganyizza nti mu Busoga region ebyokulonda ebikozesebwa mu kulonda bagenda bireeta kikeezi okendeeza ku nnamba y'abalonzi abayinza okuba nti bagenda kulonda national platform baagala gikendeeza ebitundu 35 ku buli 100. Mutegedde bulungi nnyo. Ensonga eyokubiri era Yosoferi Nyandwe ne babbi banne ababbobulu abakulemberwa Mukulu Simon byabakama era bakkiriziganyizza bulungi nnyo nti bakubba akalulu kamu ne bagenda kabba katya. Mu bitundu ebimu mu Buganda ne mu Busoga n'ebirala mu Uganda mweje munangamba nti okulonda ebyokulonda bituuka ssaawa 12 oba emu. Ebyokulonda ebikozesebwa okulonda mu bitundu ebigenda tuuka ssaawa 11 ez'ekiro. Ate na ku 11 wajja kubeerawo abantu abanabaleeteddwa ku polling station eyo nga ba NRM strict nga ba NRM. Mumpulirize bulungi. Ku lunaku lw'okulonda okwetoola eggwanga lyonna obubookisi bulina okutuuka ku polling station by ssaawa 12 o 12 late oba emu. Wabula bano basuggestinze nti mu bitundu ebimu gye bamanyi nti bajja bakuba ebyokulonda ebintu byokulondesa bayinza obireetawo saa 11 era ne batandika okwawulamu abantu baabwe abajja okwefaananyizaako nti bankyukakyuka n'aba NRM. Akakodyo kali katya baggulawo okulonda NRM beneebeerese nga buli omu waddembe okuteeka mu buli bw'ayagala mu bokisi. Kati mmwe bakyala n'abasajja ab'enkyukakyuka banajja okulonda ku budde obwo w'essaawa emu nga etandika mojja sanga polling station ezagguddwawo dda ngaliwo bali mu ngoye za national platform abalaba era tebajja balaga nti ba NRM nga bali mu ngoye za bulijjo naye nga bakulaga nti okulonda kwatandise dda era n'abalonzi bayimiridde wali balinze bulinzi. Akakodyo kapya nnyo mumpulirize akakodyo kapya nnyo bajja kuteekawo abali mu ngoye ezaffe eza bulijjo naye nga ba NRM then bateekewo n'abambadde engoye za national platform nga bawulewo ebitundu bibiri abagenda baloosa nti ba NRM n'ab'enkyukakyuka naye nga ku ssaawa 11:12 bajja kuba bamaze okukola kye tuyita ballot staffing oba vote leaguing. Kati mwe abajja ng'obudde busaasaanye bajja bagati muzeretifu okulonda kwatandise dda naye buli kimu abantu bazedda babano olwedde okulonda nga obubox babutaddemu dda obululu. Okitegedde bulungi nnyo ku ssaawa ezo bajja kuba batandise dda okulonda kino ne kibalowoozese nti okulonda kwadde kwatandise dda bulungi nga bo babadde babbye dda obululu. Mukitegedde bulungi nnyo. Alright. Mr. President era nsaba okutegeeza nti Yoseri Tibahabulwa Nyandwe yayise omukulu akulira amakomera mu ggwanga gwayita Simon Byabasayija n'amuteeka ku nninga n'amukunya n'amugamba nze Yoseri Nyandwe sinya guteeka ate emyaka gye ndi mu Ssebuya bwe mbanga nkutta omuntu yenna najja mu kkomera nze nina olukusa olumuta oba olutamuta. N'agamba Simon Byabasayija ng'okyanjagaza emirembe nga toyagala kgenda nange gyensuubira ogenda very soon sigeza nenda omusibe yenna atereddwa nga wa national platform. Nkiddamu Yoseri Nyandwe yakunyiza Simon Byabasayija akulira amakomera n'amutegeeza tageza n'akola ensobi okuta abantu bonna abakwatiddwa ku nsonga z'ebyobufuzi okuggyako nga yatoye oda era kyovula nti abaana basinga obungi ffe be tutamanyi tebaleetebwa mu kkooti wadde babasiba emyaka emiyitirivu tebaleetebwa mu kkooti olw'ensonga bali ku oda za Yoseri emisango gye bwe tegiwulirizibwa era ne mukkomera tebavaayo babateekayo mpaka kuwulira bubi oyo Nyandwe Yoseri bwe yagambye Ssemwe Bakama kubanga badde balina complaint wakati olutalo luli wakati wa Inspector General of Police luli wakati wa
Geno Kahindo Tafire ne omwami gwe bayita Magambo akwasaganya okunoonyereza ku misango Magambo yomanyi saako ne Kijambia otawulira wakati wa Inspector General of Police luli wakati woyo omwami gwe bayita Magambo anoonyereza ku misango luli wakati wa Geno Kahindo Tafire saako n'oyo omusajja gwe bayita Christopher Damuli ya Kijambia otawulira lutya Gobadde okimanyi nti waliwo abaana bali mu makomera nga tebalina fayiro. Obadde okimanyi mu makomera eri abaana batagendako mu kkooti nga tebawozesebwanga. Obadde okimanyi nti ku Ssemwai ne Kololo ku safe house za Damulya saako ne waggulu eri ku police headquarters saako ne saidize neri ku Ssemwai endala eri ku Jinja Road. Okimanyi nti eri abaana amaze emyaka 3 nga tebagendako mu kkooti bali mu safe house nga tebalina na fayiro. Eri abaana bali embuya nga tebagenda ngako mu kkooti bamaze mu ground bamaze mu underground emyaka 3 kwena nga tebalina fayiro tebagenda ngako mu kkooti. Neri ku Jinja Road eje basime ku Ssemwai ndala walo Ssemwai ndala bajita yani wekundi bajita bateyo eyo ku Jinja Road era ndo bayo Ssemwai bani na yeri ya abaana bamaze mu safe house emyaka 2-3 tebalina fayiro tebagulwa ngako mu sango wabula batunulugunyizibwa. Oyo Kijambia musajja mukuru gundi oyo ono mudduga balinganga alinge tamozi fumba kasoli wali na manve. Oyo Kijambia Maria Mungu alina safe house ku police headquarters Naguru alina safe house Kololo wali abaana nga tebalina de fayiro nga abakyunyizo okumala emyaka 3 kwena nga tebagulanga ko musango. Kati n'abaana bali makomera otamanyi bangi nnyo abatalina case file nga tebajjanga ko mu court. Bayiga ekintu kimu kwata omwana yenna ng'omujja mu ghetto omuteekeko omusango gw'obubbi naye nga n'obujulizi tebuliwo n'omuntu gwe yabba taliiwo bo kye bayiga ekyo. So in Uganda as we speak right now it is a crime to support change. Whoever comes out to support change, automatically the government opens a case against you, and it's a criminal to support change in Uganda, whereby the government has orders to arrest each and every person who supports change. With immediate effect, they implicate you in terrorism or in robbery, whereby they take you to some safe or to torture chambers. They're not safe houses because it sounds that those chambers are safe. They're not safe. They are torture chambers, and those torture chambers are found in Kampala City, Mukono City. They are found in Wakiso and in Entebbe, and the city center in the residential area of Kololo, Naguru, and in Nakawa. It's a crime now to challenge Museveni. Whoever comes out to say that Museveni must go, he got arrested or kidnapped, and they take him or her direct to the safe houses across Kampala. They add on raping women and even sodomizing men or boys in those torture chambers. And it's taking place in Uganda, but no one can come out and condemn. The president of National Unity Platform, on several occasions, he had tried to report such cases to Uganda Human Rights Commission, which is led by Madame Wangadia, but Madame Wangadia, it seems that he's working for regime. He doesn't work for human rights. At one time, he even chased the president away from his office, from her office, that she doesn't have any kind of file against the kidnaps or the political prisoners. Because for her, recently, she went along all the prison asking for political prisoners without knowing that if they arrest someone, they don't open a case against him or her that they indicate that he's a political prisoner. No. The only case they know is that these people are criminals, that they are terrorists, and
robbers. For instance, this lady, she's the chairman of Uganda Human Rights Commission. At one time, she was asked the whereabouts of political prisoners. She said that she had tried all her level best to check on all prisons. She didn't find any political prisoner there. This message is in Uganda, but I've tried to translate for you to understand. Admission book. Abasibenga bakatuuka babava mu kooti ez'enjawulo. Emisango gye tusoma mu admission book tetulabangamu political prisoner. Tulabamu emisango oluusi terrorism, obutujju, oluusi mada, obutemu, oluusi okukabasanya obwana obuto, obulisamaanyi. Tetulabangako omusango gwe bayita political prisoner. So nsobola kwogera ku kyesimanyi. Political prisoner aba yafaanana atya? Kuba nze ndi munnamateeka mmanyi misango gi negibasomeddwa. So sisobola kujwetekawo kyesimanyi. Ekundi oyo wadde bamusomera omusango gw'obutemu oba ogw'obutujju naye political prisoner ekyo tetukimanyi. All right, she went on asking the interviewer that who are the political prisoners and how are they look. At one time, we've been demanding our comrades who were kidnapped so many years back. At one time, the Prime Minister, Robert Nabbanja, herself confirmed that she knows whereabouts of some of the people who were arrested. But as time goes on, she changed her statements that she doesn't know and nobody knows where they are. But she confirmed she knows where some of them they are. Here is the evidence. But we are fortunate that Kibarama was traced. He was arrested recently in October in a place called Kakiri, and he's one of those that is claimed to have killed police officers in Chiboga, Wakiso, and other places. Order for my brother. Thank you, Right Keep insinuating that I have the blood of Kibarama. I have what? When in actual sense, I'm not a security, but is in order. Thank you. With the indulgence of the Right Honourable Speaker. Hold on. Fortunate that Kibarama was traced. Hold on. She's the Prime Minister of Uganda, Nabbanja Musafiri. She confirmed that Kibarama and others, they were arrested. And she knows where they are. When she was questioned during the parliamentary session, again she denied what she said. Here is the evidence. But we are fortunate that Kibarama was traced. He was arrested recently in October in a place called Kakiri, and he's one of those that is claimed to have killed police officers in Chiboga, Wakiso, and other places. Order for my brother. Thank you, Right Keep insinuating that I have the blood of Kibarama. I have what? When in actual sense, I'm not a security, but is in order. Thank you. All right. That's the evidence we have. Tuchagenda mass. Maina bagambi bagenda ku TikTok ne mulika Facebook. Mwina kye mutamanyi. Ngenda banyonyola gye bijja katono. So, zeze ensonga nga bwe ziri mutegedde bulungi mbadde kino kijje ku nsonga za Ssemwanga Baka Museveni okumukunyira mugamba tagezaako n'ata abasibe be yebe yakwata bye yateekayo. Naye Museveni ayogera ebyo. Nze mba n'ebyafaayo byange. At one time Museveni yayogera ebigambo bino.
Yoseferi Nyando yagamba nti si musango omuntu obutakolonda era yetasobola kuteeka bulabe ku muntu abatamulonze kubanga buli muntu alina choice ebyokulonda biba bya choice. Nyando Yoseferi, you are watching me right now. Social media doesn't lie. Internet doesn't lie. We still have records of you confessing that if someone doesn't support you, he's not a criminal. But now, whoever doesn't support you, he's a criminal. Leader. So how can it be that people who merely did not vote for me should not be served, who are free citizens of Uganda? Voting for or against Museveni is a constitutional right of all Ugandans. It's not a crime. If you don't vote for Museveni, it's not a crime. It's a preference. It's a preference. You prefer so and so to so and so. Of course, some of the preferences can be wrong politically, but it's not a crime to make a wrong political choice. It's a wrong political choice. It's not a crime. Therefore, like those people in Acholi and in Lango and in Arua who did not vote for us, they should not worry at all. I hear that some of them are worried. Ladies and gentlemen, during the 1980s, 1990s, 2000, Museveni had a strong support in Buganda, in Ankole and other parts of the country, including the eastern side of the country. But Museveni had no support in the northern part of the country. Do you copy that? Museveni yalina obuwagizi mu maserengeta ga Buganda omuli Abanyankole Batoolo Bakibonna ne Buganda ne Busoga. Teyalina buwagizi muki mu mambuka ekyo kikinyi yakyogeredde. Omanyi ffe tulina history wano. N'abatega koni kennyini n'abasaddaaka kati wuno wano yabyogera kyekyamutwazisa koni nekimutwazisa alisira kwena n'abasalaasala indirectly nga yeebuuzabuuza nti information tegenda kuvaayo ndoza jjajja leero nkulina Museveni leero nkulina wano otambula ogamba abantu nti abalonda opposition temugenda kufuna service balonde NRM service egenda kutuuka omuntu yandikubuuziza NRM onna weeri nga tolabyeko muzimba church muganya okuzimba amalwaliro n'amasomero wonna NRM weeri wagende ba tourist nga wali wanjawulo nnyo n'okusinga ebitundu ebirala by'eggwanga mbale nga tewasinga obufu gwe kwennyini mu kavidiyo kano ogamba nti omuntu atakulonda si musango okitegeera era no mentioninga ne areas ezaali tezikulonda kye wazikola nkoko bazzukulu wazisindikira koni nozisindikira ne alisira kwena ne abasalasala ng'embaata zaaneti kati olwaliro kankulage nti information tuba nayo. This message is directed to all our comrades and brothers and sisters in the northern part of the country. Museveni is good at converting information. Oh, Museveni is good at lying, whereby he pretends that he loves Uganda, but he doesn't. Museveni hates people who doesn't support him. In public, he can speak something good, but after going into his secret rooms, he orders different orders to kill or to eliminate whoever doesn't support NRM. Here is the evidence. Because at this time, Museveni didn't have support in northern part of the country. Do you know what he did? He created a rebel group led by Kony. Kony massacred people in northern Uganda. Here is the reference. So how can it be that people who merely did not vote for me should not be served, who are free citizens of Uganda? Voting for or against Museveni is a constitutional right of all Ugandans. It's not a crime. If you don't vote for Museveni, it's not a crime. It's a preference. It's a preference. You prefer so and so to so and so. Of course, some of the preferences can be wrong politically, but it's not a crime to make a wrong political choice. It's a wrong political choice. It's not a crime. Mention areas. Therefore, like those people in Acholi, 1, and in Lango, 2, and in Arua, who did not vote for us, they should not worry at all. I hear that some of them are worried. They think that we shall do something. Maybe that is what their political leaders would have done. They would have killed
those who did not support them politically. But the national resistance movement does not do that. So, we shall serve all people of Uganda in the same way. Sagala kumalira ku budde. Nze njagadde kulabisa bulabisa enseetegere, who the hell are you? So, nze mutegedde omusajja ono. Mutegedde omusajja ono buli kyayogera aba alina record ate abajja kikola. So, you paid them the way how you did because they didn't support you during that time. Ojja kitegeera. Awo tuvuddewo katugende ku nsonga endala. Alright. Olunaku lwajjo napostinze video eziraga amayumba agazimbiddwa mu saidi z'Ettemangalo. Manyi sitera nnyo kusoma comment era siri wa comment section wabula abantu bangi baze ne banga nti ezo ennyumba tuzimanyi, nnyumba za National Housing and National Housing and Insurance Corporation era za NSSF bali ni conjunction ne NSSF. Ngamba good enough. Kubanga ya recording akatambia kwa gente nyumba za Muhoozi. Kati ebiseera bisinga kye tuyita information ebeera challenged. Naye with pure information, go kuchalinga information gituba tupostinze olina okubanga olina evidence. One gwe nnyabo naawe ssebo eyagambye nti nnyumba ezo muzimanyi za National Housing n'ettaka lya oba ettaka lya NSSF mukulu kansoke nkubulira. Mu Uganda tekyaliyo kintu nga si kya Museveni oba kisa family ye. Ne bw'okiulira nga kisa private company nkubuulira njagala okkirize bino. Mu Uganda Uganda Housing Corporation kitongole kya Museveni ne family ye nga ne Salimu Salemu ali. National Social Security Fund mwe kungulu bakulaga kitongole kya bwannannyini kya government ekivunaanyizibwa sente za mwe zonna bazijja mudda teziriimu era Museveni ya holding ekitongole ekyo nakyo mukimanyi. So ekyokulabirako local construction company, it's a foreign company but Uganda yafuna franchise okukozesa ekitongole ekyo. Naye oba document loko efuna sente okuva mu budget ya Uganda. Nga nebizimba loko byezimba byonna ebizimba nga atejja sente mu government ya Uganda ani atwala sente ezo. Kati njagadde okulaga teri kitongole kimu Uganda kati nga si kya Museveni, si kya Salimu Sali, si kya Muhoozi, si kya Janet. So ennyumba zonna ezimulaba ezo zonna ziri under Museveni's family ne regime ye. Reference. Njagala mutaginge mukyala Betty Nambooze bakireke akiikirira mukono. Mu 2006 it's on record mu 2006 Betty Nambooze bakireke njagala ojjero video bagikusaba bagikuwe. Mu 2006 ng'okyali ku CBS nga muweereza Ssaabasajja Kabaka ng'era mukyayogera ensonga z'ebyobufuzi Nambooze wasomesako ku system ya Ujama ey'e Tanzania Museveni gye yakoppa. Nambooze gwe kennyini wategeeza eggwanga nti ennyumba zibazimba nga zifaanagana mu bitundu bya Buganda ne Busoga. Ennyumba zino zonna bazizimba nga baagala kujja bannayuganda abali ku mataka gaabwe bateeke mu nnyumba ezo mu bitundu biriraanyo constructing of industries z'Abachina nga bano be batadde mu nnyumba ezo mwe bagenda batala bakolenga emirimu egyo egy'obuwazi nga bafuna obusente butono olw'okuba nti babwa ennyumba okusulamu nga babagobye ku mataka gaabwe gonna gye bali. Bwe mba ndi mukyamu Nambooze njagala okoleka video nga Bentulumbu ye yalimbye 2016 ali ku CBS guno omutwe gujja gulina information yonna wano ku mutwe gwange. Kambalaga katambi ako. Ne Nambooze wale bategeze kati gwe eyakoze mezido kati ennyumba za NSSF simeza National Housing teri mu Uganda kintu kyayina wano byonna bya Museveni. Kankugire akatambi okategeere. Nze si posting information nga sirina ko record yayo. Kakano. Asumye masile ulwandi. Ana kintu kinachenyaga balaga. Madanze keno wachiso. Ngarosa tijenzo okupima nengwa ko kintu kino. Makyala kintu ekyo. Nkyetegereza bulungi nnyo. Kikyo mukyala nga kitambula kanti batambulize bulungi kikyo. Ekyo kyonna kyemulaba ekyo ziraba real estate
nenga si company nti estate ya company estate ekyo kintu kya muwozi eyo muwozi project mayumba bagali mu mmeka na mu musobola okubalabala mu gaago nenga sente za muwa musolo n'ettaka ly'abantu lye babba ne babawo obusente bwe babawadde ne bazimba ekintu bwekityo kiiki. Right. Kati gwa commentinga munnange oli waddemu okucommentinga nenoonya information. Ezo project zonna Museveni yali akoze system ya ujamaa abatamanyi politics wa East Africa. Mugende mbuuze ujamaa system yali Tanzania gye baali bataddewo Nyerere yali ataddewo ne Museveni yali akopi wabula ekizibu ekiri mu Uganda. Nti ujamaa system Museveni yamulemye okukozesa olw'ensonga nti economically tumukubye tu abantu bali willing kubeera mu concentration camp ez'amayumba bwe gatyo. Kati mumba mwagalo kitegere ekintu kino abali mu America muina kye muyita location. Enyumba zizimbibwa mu za flat nenga bazita location owabera bakaddugala gye babateekeyo ne bayikire ya madinisa. Kane eze za location eziri mu America ono ne yali akoze ujamaa system ne Tanzania bino bya Tanzania byaliyo. Kati nga kyagala okukola Namboze Madam Betty Namboze njagala oveyo tegeeza abantu mission yeno. Kubanga millions and billions of Ugandan money were spent on this project, but unfortunately the project failed due to the resistance of Ugandans. Muna Uganda lwakirabira mu kiyu kimu oba mu kisenge kimu nenga alina emirembe gye Museveni byayagala okukola. Sente nyingi ziri mu project ezifaanagana kwezityo. Abatalina information bane mugende empola ffe tuli mu exposing abasajja bana ababbi. And information gye nkuwadde about that ujamaa project eya Museveni gye yakola mu Buganda ne failinga. Chovola banti Salimu Sala agenze mu North na yatandise bi factory nenge factory z'ejinja bazisuula eyo ne project yaliyo munama we batekayo project yezo nga bagala twala amataka ge Bukasango nabatekeko search project si ezo project nyingi nyo wabula za failing okukola kuba tebakyalina sente n'abantu bali resistant bali bajja kujja mu ghetto bayole buli muntu ali mu ghetto bakutole bakuteeke mu flat yezo amataka ge ghetto gonna Museveni agendize oba okiwakanamu kubira Namboze simu yimo mujimuyina mukamusalira mwajja bategeza kyemba gamba wano. Tukyagenda mu maaso. Ozama kitegedde awo. Alright, njala tegeza Mr. President bana Uganda mwenna. Njala Anita Amongi ajje a Deputy Speaker Tayebwa ajje ne ba MP bonna nga Saude wa NRM wa United Platform we for DC eno message njagala egende liba MP mwenna. Naye okusingira ddala njagala jiwereza President ategeere chichi mukulu mwanga Kivumbi nawe nkwagala ko wano mukulu Joel Seyini nawe nkwagala ko wano mulize bulungi nnyo. Njera otegeze gwanga nti ensimbi obuwumbi 55 ezaagabibwa basedduvuto mu byenfuna bamemba parliament sente zino bonna baazifuna okujja kondoza ba MP balinga 18 nenga ba National Platform bokka 18 okudde babega kobe nambe jagende efunda abasigadde bonna ba MP bafuna sente. I confirm to you that the 55 billion shillings which Museveni donated to MPs, almost all MPs received 100 millions, apart from the few, like 15 of them, and those that belong to National Platform, who didn't receive that money, but the rest of MPs all received 100 millions. That is a confirmed information. Amanya nchaga kunganya agali mu 18 okuba gakendera buli lunaku okuwera ku namba gye njagala gatuuke ko mu kitegedde bulungi. Kati uliza bulungi nnyo. Mr. President Kyagulanyi Ssentamu mujja kutegeeza nti ba MP abasinga obungi bafuna sente. Naye kuba mu ludda oluvuganya n'abo balina kaadi zaffe abafuna sente beba grupu ya Mpuuga bamawaggali abasobola okutuddukako wadde bakyatwesinyizaako nti baffe grupu ya Mpuuga yafunira ddala sente ngene enyini kabwejungira yazifuna ensobola kitavaayo zoogerako wadde ne banne.
naye ne bannampawe ngo bazifuna naye omanyi lwaki ate abamu bajja ne basayininga tebafuna ssente wane wali okule n'okukomba essowaani wuliriza mukyala Nnaalongo Sologate n'abatulege Anita Amongi omumongoli omweru yatuuza bannakigwanyizi bano ba MP nga maze okufuna milioni 10 ne bamwebuuzaako naddala bano abali mu lyo lw'okutuddukako n'abagamba nti okusayininga mugende musayininge mumpulya bulungi nnyo naye kasitoma okusayininga todde ebweru noyasamiranga akagega akakalo akali ku muddala mbw ate ovumirira okufuna ssente sirika busirisi kubanga bw'onooba ovuddeyo okwogera nti wafunye ssente nze kennyini ŋŋenda kubalabisa mwenna abaazifuna nti ŋŋenda balabisa nti ssente mwazifuna kati mugende mu okusayininga musayininge naye temukondeeminga temukondeeminga so mukulu Jawara Ssenyonyi ne Muwanga Kivumbi abamu ku baasayininga ku kipapulo ekyo baafuna ssente naye n'abatulege Sologate Nnaalongo Anita Amongi yabagamba tebakondeeminga yesu okusayininga bajye basayininga but they should not condemn the 100 millions which were donated to them by Museveni. That's why some of them were quiet. Batono nnyo abagenda ku mikutu gyabwe emigatta abantu ne bateekayo message ekooda emiga ssente ezo abasigadde baasirika tebazoogerako kubanga Nnaalongo Sologate Anita Amongi yabagamba yes you can sign but please publicly don't come out and condemn the 55 billion bonanza or the 100 millions which each and every MP received from the parliament or received from Museveni. So Anita Amongi gave them permission to sign but not to condemn the share of 55 billion in the public or in any media. Why? It's because they had their memorandum of understanding between Anita Amongi and those so-called MPs. Kati lwaki bano bakola kino? Bano bazanya emizanyo ne gye bagenda okuzanya very soon ku ntoli za Museveni. 1. Bwe yabagamba temuzoogerako nja be exposinga buli nazoogeramu nga tewazifunye nja kutola nkaguddeyo. Anita Amongi yabagamba nti mugende mukwate ssente ezo muziye bye mukola mulina obikola wabula temwerabira nti ne batabawa kaadi ngenda bafandinga mujje bwanna munigina nkozese n'amaanyi gennina n'aga state muwangule mudde mu parliament then tuddemu tukole memorandum of understanding tondabalanga tisiri kutabaala mutuyamba okukuddukanya gavumenti egenda okuddako kati wulira bulungi nnyo oluvannyuma lw'okufuna ssente ezo Anita Amongi yabagamba nti tukimanyi tebagenda bawakade basinga obungi mu national platform nti ye naye temufaayo nze ngenda bafunira ensimbi ezigenda bafandinga mujje independently muwangule ne state nge bayambyeko then mmala okuwangula n'okulayira mulina okusayininga eddaga ntontabaala nga siri kutabaalanga ffe gavumenti tukole emivuyo gyaffe nga tekuli anyega ate nga n'ennuupu tebakwasaganyaako era kino kye kigenda mu maaso mutegedde bulungi nnyo. So, Mr. President, I'd like to inform you that after MPs receiving 100 millions from Anita Amongi or from the parliament, which was given them by Nyando Yosef Tibahaburwa, the senior corrupt officer in the entire world, he instructed Anita Amongi, the Speaker of the Republic of Uganda, to control all the so-called rebel MPs, that even if National Platform doesn't reward them their membership card or their card, which will let them to stand again, Anita Amongi assured them that she's going to fund them and she will be there to support them during the elections. And in case each of them won their constituencies, they will sign a memorandum of understanding to work in hand with the government to fight against National Platform in the forthcoming elections. So, enteekateeka weri mugirinde bulungi nnyo. Mulya bulungi nnyo ku bintu ebyo. Tugenze mu maaso. Mr. President kano jala mukategere n'ensi yonna ekategere. Nakano kapya. Era muwulire bulungi. Totta kibenga tonnakinika ne nyandusu. Akakodyo kali simple okukategeera katya.
ebintu bya Katonda bizibu muzimba dam ne mupika amasanyalaze ne mugula sola ne mugula batule ne generator nga munoonya amasanyalaze niyo badde document eri amasanyalaze eri ebyennyanja Katonda byatonda nga biri mu mazzi omwo nga kiyinza okukubuza okikwata nkikuba amasanyalaze n'ofiirawo nga teweetaaze wadde ogenda omusaba kuziikirawo kati bwe tubanga ffe tuzimba ddamu tunoonya amasanyalaze tugula generator ne sola ne batule naye nga Katonda atonda ekyennyanja kiri mu mazzi bw'okikwata kukikubirawo n'omutima ne gwabikirawo n'ofa nga kirina amasanyalaze agakuba katuwootira Katonda n'ebintu bino njagala ote Katonda ompulirize bulungi nnyo. Tebakubuuzanga ekyunya Nakangubi ng'asitamye oba Joyce Bagabe Mmanga saako ne Juliet Kakande kubanga automatically bawunya. Mpuliriza bulungi nnyo. Mr. President ekibiina kya National Platform kano kapya nabagambyeko mu transfer season ze tulimu ngebulenda ku ntono nnyo zitandike batusindiseemu enkweze nnyingi nnyo ne we shall deal with them single-handedly slowly by slowly but kano kapya mukoweri erimu omukyalo yonna alongo Sologeti Anita Amongi ne banne abali mu system ya Sero Bihogo and Educate Bihogo actually mugamba Kimbweno Sero Bihogo and Educate Bihogo da mugamba ki muri okurungi bani nga tebagala baita Sero Bihogo and Educate Bihogo ninga ate that's the truth. Sero Bihogo and Educate Bihogo system ne bagenda ejjama ne bakujjanja emyezi 6 nga tebakujjanja bidde mu church noveno ozimbe church nga ate sawa inosobola okuyika Windows ejjama lwaki tozimba ddwaliro nga lyenkanda gy'obadde ne bakujjanja ne boyise Windows oba gwogenda okulwala cancer wekka. Tugenze maaso. Mr. President, logically tebakulya ssente kano kawulirize buli member parliament yenna oba kansala oba chairman sifiri wogenda omuditekitingira nti munyampi oba yalidde oba Sero Bihogo and Educate Bihogo bamulimu omukono kasita atandika creating internal wars tobuuza oyo yani mugobere tomuwa kadi. Any willing member who loves change he can't wage a war against the party. He will agree the rules and regulations of the party and the party will continue. But whoever wages a war against the party in these forthcoming elections get to know that is associated with the system Sero Bihogo and Educate Bihogo. Tunde ente owerere ente ate zino ente ziri masuuti. Lwaki ziri masuuti? Mr. President, lwaki ente ziri masuuti? Mmanyi nkuwa ekyokulabirako nze siwena kankuwa ekyokulabirako nti Serekawa and Educate Kawa National Advance Movement under Sero Bihogo and Educate Bihogo bawabidde council nalukola mbuyabba akalulu omusango gwabwe gwabadde first nnyo to the extent guliriziddwa n'okusengeja ejaba comrade Akirewo Kivumbi bali Masaka kati abe batuusula okuwulira omusango bagambye mbu council nalukola yaguliridde abajulizi bonna abadde balina okuwa obujulizi mbu yabba obululu kati njagala otunule facial expression y'abaloya aba National Advance Movement n'ebigambo boogera facial expression kati waliwo baloya abalaba NRM ono bayaridingira oyo waridingi kanso bw'abadde ayogera kati oli munne ali ku sayidi n'aseka ng'alaba nti ono gwe bayingiza mu system Sero Bihogo and Educate Bihogo ayokya naye nga tasobola mugamba nti you are burning. Kati kasabayiga okuteekako buno obuntu buno kasabayiga okwambala ebisakiro byagundi byakawole bino ebyeru ne balowooza bategeera nnyo muwulire bulungi nnyo system Sero Bihogo and Educate Bihogo tosobola kuŋŋamba omuntu mwamuguddeko omusango mwe kennyini ne muleeta abajulizi bammwe ne basweyalinga affidavit
oba ne bafaringa oath tuli betegefu okuwa obujulizi mu kooti twaliyo nga Nalukola bobulu era ne mumusayining sana kiriza kane mugambo ati Nalukola yabaguze lwaki teyaguze Groya Nage Nalukola agula tuli la face zaba Nalukola agulirira era mumwegendereze egedde kosu gibulidde nti omusajja agulira witnesses baffe era muyimirize ne baloya be abali mu mbeera eyo ey'okubanga batuukirira aba witnesses baffe kooti ebabonereze era bayimirize ensonga eno kooti egenda gisalawo ku Mande obanga ebirayiro Nalukola byagula bijjibwa ku rekodi ya kooti oba okusigalako. Also, you mentioned 3 names of which kale zino ente zinyumira mwagala kungamba mu Uganda tebuli mu kitongo kye bayita witness protection unit mwagala kungamba nti mu Uganda temuli muteeka nti omuntu waba confess nze agenda kuba mujulizi ali mugati bamu njagala tune body language y'abana baloya abale batunula ngona ayogera ekigambo bagenda musekerera kubanga bana abantu sira bako bantu basitowagira nali mutoba na bwongo laba nage Nalukola agulirira era mumwegendereze egedde kosu gibulidde nti omusajja agulira witnesses baffe era muyimirize ne baloya be abali mu mbeera eyo ey'okubanga batuukirira aba witnesses baffe kooti ebabonereze era bayimirize ensonga eno kooti egenda gisalawo ku Mande obanga ebirayiro Nalukola byagula bijjibwa ku rekodi ya kooti oba okusigalako. also you mentioned 3 names of which kati kanso kankubuuze ogambye nti ba witness bamwe Nalukola yabagula kati bwaba yabagula nga mu kooti tebazze ate waliyo affidavit 2 eraga nti baali bagenda bawagira balina obujulizi n'endala eraga nti ate kati obujulizi babukyusizaamu tebalaba nti babubba kubanga biri oli bwe yawandika statement ng'agamba naliwo nga baba ABCD n'akiteeka mu buwandiike ne mukikosanga obujulizi ate n'ogamba nti bamuguze n'ate bwe bamuguze kati yataddeyo ki yakyusiza kubanga ogwo musango omujulizi bwaba yateekayo obujulizi ate n'abuvaamu n'ateekayo obulala oyo aba takyali mujulizi baba mugobe kati siri looya era siri mulamuzi simanyi mateeka wabula kyemmanyiko kiri ekintu kimu omujulizi bw'ajja mu kooti nawo obujulizi obusooka neyekyusa nawo obujulizi oyo batakyabalibwanga mujulizi baba mugobi kati mukulu mulekeraawo mwabasoma okubuzabuza bannayuganda batasobola kutegeera omujulizi tasobola kuwa bujulizi ne babuwandiika ne mubusitampinga nti bujulizi ate n'omuleeta mukono nga nti yakyusiza obujulizi kati ate awagira oli kisoboka tekisoboka bagundi mwetereza mu sisitimu yammwe Sero Bihoga ne Educate Bihogo awo tuvuddewo zamutegedde bulungi so Mr. President njagadde okutegeeza nti omuntu yenna agenda okuliyetinga olutalo mu national platform at the moment mu ngeri yogabamu kaadi oyo sisitimu ya Anita Amongi ya Mpuuga ya Mayiga ya Museveni ya Muhoozi ya Salimu Sale era tobuuza akuliyetinga olutalo lwonna wa Mpuuga wa Muhoozi wa Salimu Sale wa Charles Peter Mayiga Sanoga Mulengeja period ndowooza ekitabo nkivuunisaawo kati mwagala violence siwe kiri mwagala violence naye nga temunayagala violence kansooke mbatwaleko wano olwaleero Nyando Yoseri abaddeko mu bitundu by'e Kasese Kasese eno bakuŋŋaanyizaayo abantu nga buli bamuwa emitwalo 55 okujja okweta mu lukuŋŋaana olwaleero n'okubeera mu Nyando Yosoferi saako ndowooza ne kabaka wa Lwenzululu if I'm not mistaken but unfortunately abakonzo bayangira okujja mu kisaawe ekyo era ekisaawe kibadde empute wenzijidde ku mpewo sitegedde wa Yoseri abadde azze oba tazze naye nga ye omusinga aganye kati ate
nga yo NRM esombi abantu bayo bayitirivu nnyo naye nga abasoose bo badde baganya okujja eno yembeera nga bwe badde. Badde bajaguza emyaka 5. Bayanga Mr. Lumbuye kyensobola okugamba eno ye Kasese olwaleero Museveni wakubeera wano ngenda okulaga ekisaawe kyonna kiri empty era olaba abantu bonna bali mu bizinesi zaabwe olira n'ennyimba ze bataddeko abali ku street ekisaawe kikyo teri muntu era olaba teri muntu abantu bonna buli omu ali mu bizinesi ze tebagala kumanya ajja akawulira ebadde ekasese olwaleero kati katugendeko mu kutimbula ebipande nga bwe kyalagirwa Yoseeri. Mr. President n'abakulembeze bonna National Unity Platform mwena bagenda okwesimbawo alozange naku z'omwezi zaali 2 omwezi oba guno oguwedde ndowooza ogwokuna 2 zigaali gwakuna ne bategeeza nti bakkiriziganyiza obutakkiriza ebipande bya National Platform kubeera wantu bona bajja kukozesa City Council ne municipality okubijjayo. Mwadde muli awo leero nejjo nga Monitor ne NTV bakonfirms ebipande byaffe babijjayo. Tekyakomye okwo kano keka video nakaba posting edde n'emisana kakabazanyiremu katono kano keka video. Buli comrade yenna wooli agenda okwesimbawo naawe foot soldier okwetoola Uganda yonna buno obubonero obubaka mbuwulire saako ne President Robert Kyagulanyi Ssentamu. Nyandwe Yosoferi Tibahaburwa lutabayisibwa mutabani wa Kalisere Nuzizini yasanga bisibe. Bakkiriziganyiza ne City Councils zonna okwetoola eggwanga lyonna ne Town Councils obutaddamu kukkiriza bipande byonna oba posters zonna eziriko abakulembeze ba National Platform nga likoliko ne President Kyagulanyi Ssentamu okutimbibwa mu bibuga byonna okwetoola eggwanga lyonna ngera bijja kutimbibwayo nga beekwasa mbu tebasasudde musolo tebayise mu mateeka matuufu ga kusasula kutimba bifaananyi ebyo so nga ate enaali mwitire bwereere nga tewali agikwatako. Do you copy that? All right. Kati olunaku lwajjo nabatereddeyo video nga mu paaka ya taxi enkadde ku stage y'Entebbe kuliko omwami bamuyita Isima ate nga weewunye waliiso limu era yambala galubindi zino ez'abokiba holding nga bamukubakuba dda siroza n'obwongo bukola. Mukulu Isima ono n'akakiiko akafuga paaka enkadde baafuna ebiragiro okuva ewa mu Kampala Capital City Authority ne mu NRM obutakkiriza mmotoka yonna kutikkangereko ekipande kya His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu oba ekya National Platform kyonna. Bino byadde bigenda mu maaso katono eŋŋumi eyake mu paaka enkadde ng'abantu beesaza akajegere tebakkiriza mukulu Isima ono ne banne okulemesa abantu ne taxi mbu obanga eriko ekipande kya Kyagulanyi ng'eyingira tejja kuyingira tegenda kutikka naye nga biri mu paaka zonna kati bananso bikola byonna mu paaka zonna. Naye tubalabula nti ebiseera bisinga bwonyikiriza nnyo ennyindo gireeta omusaayi. Ebintu byemukola mbikole nga mukola kamenye ng'akoza n'owebbwa bye bino wano wammanga mbalage na kiri kijjuliza kiri kinabagambye. Yoyo Isima Kakati ate nga gwe bwe tukulika
era bamasimu ate sikimanyi kyokuba nekifaananyi wanyako omusango yoyo mukulu Isima ali embizi mu kisiibo ali mu paaka enkadde era yono wano oyo mukulu Isima ali embizi mu kisiibo era yoyo alright so abantu bomupaaka enkadde mwenna ne bakyali bange mwenna ku stage zonna ekyokukola mukimanyi Isima alina eriiso mumugyemu eryokubiri asimpazi dataddemu olaba ajja kuba takyalaba asobola kulaba gundi bipande bya taxi abantu bomupaaka enkadde mwenna bakyali bange okuva mu kitundu ekyomu Kisenyi paaka empya paaka enkadde please kuva ekatoyi na munoonyo Isima mugyemu eriiso eryokubiri tulewa n'abatandika okola ebipande bitali bya Museveni ajja asinika ebinyo awo tuvuddewo kati waliwo enteekateeka Mr. President Robert Kyagulanyi Ssentamu n'abakulembeze mwenna muwulirize tugenda mu protest vote mukulembeze aginnyonnyodde saagala giddamu kudda mu bigambo bye wabula n'abagabi bagenda kuteeka amagye ku buli ggombolola mu Buganda mu Busoga ne mu bitundu wonna bwe tulina obuwagizi nga bagenda kikozesa mbu okukavinga violence oba okwekalakaasa ka national platform singa batubbi akalulu ate nga bagenda katubba naye tujja kawamba basaga Mr. President Museveni alina enteekateeka mbu kubanga eri ku mpapula mpandiike bayinza n'otulemesa okukuba kampeyini nga tebagenda kukkiriza kibiina kya national platform okukuba kampeyini nga wajja kubeerawo restrictions nga buli constituency na buli town council baji instructors obutakiza lukuŋŋaana lwa national platform wonna mu ggwanga lyonna nkiddamu balina enteekateeka egaana national platform okuba campaign mu ggwanga lyonna nga bayinza otugamba tugende online kutubatukubira kandi naye nga yesu lesaazi nali mu kuba campaign so nakyo mu kigende kiyinza okujja kiri ku nteekateeka yaabwe wabula ebintu Museveni byakola mukulu Kenneth Kaunda yabikola da mu ggwanga lya Zambia bwe yali nga yagala kuwera ekibiina kya national kya ANC party nga abaninga ekibiina ekyo mu 1972 nkubulwa kubanga kyali kikulembera mukulu keke kyali kyawerebwa ne Museveni kyakola ki kyagezaako okukola kano ka history njala nkabala gende Museveni kyakola bintu abisoma ku badikita mu Africa kikino kano ka information ako njala nkabalekere wano And if Mr. Nkumbula thinks we are going to listen to the voice of liars, simply because we are afraid other people might say we were not tolerating opposition, then he's very much mistaken. If Mr. Nkumbula is not participating in these liars, then let him control his followers. If he doesn't, then I'm sure I ask them not to tempt me, because I have no alternative but to ban the Congress completely.
okiwulidde bulungi nkuddiremu okiwulidde bulungi nkuddiremu Museveni takola kintu nga takikopye ku badikiteta banne nkuddiremu bulungi owulidde bulungi nnyo byagenda okufundikira nga kawunda bamukunkumudde omukono mu kibya ogenda okuzuulanga era naye teyali mu Zambia nga Yose Nyandwe bwali olwaleero mujja bbirako kati mwagala violence mwenna mulinze violence mwagala violence mulinze violence no problem no worries kati katugende ku kimwagala tenda abakolera kimu naye mwe bange sina gwingenda balekera mwe bange sina gwingenda balekera katugende ku violence gwe mwabadde mwagala kati najja wano wiiki ndowoozo beeno wiiki eno ng'omukyala saba n'abakunzi wa NRM ayogedde ebigambo bitakwatagana ku kibiina kya National Platform n'agamba say no to protest vote n'ayogera ebigambo bingi kati nze nenzija ne mugamba munnange nga watuyambe nnyo okupromotinga National Platform kasita ogamba nti say no ku protest vote kubanga fuba otupromotinze n'agamba era tetulina kye tusobola kukola w'amaanyi nnyo wabula ne mugamba munnange ebyange byogerako ate ng'omusizaagula Siyani va ku National Platform va ku president kati muna ekiyakoze nga maze omugamba amannya g'amatuufu omukazi yanyize n'awemmula n'ayogera buli kimu kyonna naye bwe nali nfundikira akatambi nga mwogerako mukyala Nansereko Hadija oba Namyalo kuba naleeta ne kitaawe bwoya n'amwogerako n'agamba omwana oyo si oyo omwana owange yoono kati mune lwate luli omukyala najja n'ayogera n'awemmula kati neŋŋamba mwembasobola single handed kati njala mutandika kwapakala violence muwudde bulungi nnyo mutuule bulungi nnyo munnange omukyala ono ekituufu amannya ge ye Hadija Nansereko si ye Namyalo ne mu State House yonna gy'abadde akolera obwenzi bwe bwonna ng'asumulula ekibbo kye eky'oluwombo n'akiwa buli gw'ayagala ekibo badde bakiteekamu empombo nga bakiteekamu Namyalo bakiteekamu Hadija Nansereko nga ne vocha zonna zasayininga oba zibamuwako ssente za Hadija Nansereko so si Namyalo. Do we copy that? Kuba namugamba na academic qualification zoyina sizi zokuba n'amannya golina sigago n'ayogera bingi kati byavuddeyo okwogera n'alyoka atoko mu mugambo mukyala Hadija Namyalo mukyala Hadija Nansereko awagambye nakwata kisenga wange nendepinga omukazi nendepinga omuwala emmengo munenze kankwe clarification mukama wo Nyando Yosoferi ne gavumenti ye yonna banoonya buli kimu ekinkwatako w'enzaalo baatuukawo ku masomero gye nsomedde buli kimu baabulwa criminal record yange yonna kuba teriyo I'm not a criminal kati okuwa specifications endala oyongera okunoonya kunze kuba nagamba nti nze ne bonjogerako kasasiro nzija ne muyamba ne mukuzannyira ensi neetegeera kati kansoke nkuwe location ennungi banzala ku musajja alumba flats opposite musajja alumba flats ku nyumba z'omugenzi Katende yafadda n'okuzika kwaggwa ku nyumba z'omugenzi Katende wetuvaawo ne bagula ploti mu Serwanga zone chairman ye Gerard Majera waali kyera bamuyita Gerard Katongole waali olidde bulungi wenkulidde
Mengo parish eri mu Kampala Central kubanga bona ogamba bantu Mengo waliwo Mengo ono Mengo naliko Bulange Mengo aliko Lubiri Mengo nze ndi wa Mengo Kampala Central ompulidde ndi wa Mengo Kampala Central nzaliwa ku musajja Ruba Flats ku nyumba z'omugenzi Katende wetwava ntugula mu Sewanga zone chairman ya Katongole jira lina kati wali eyo clarification sirina criminal record kati gobino byonna bwayogedde oyo NLM propaganda gomukozesa nze tandi yakubandi immune kuye sirina criminal record I'm very nagenda okujja mu kintu kino nga ndi clean nnyo kuba nakimanye enkola yammwe kati bino bwayogedde kanso kembi kuzanyire bulungi nnyo ndio kenzire kujja wantu kubanga oyino mulimo gwo wantu niyeko kola kanzi jengo kubuulire omukyalo no yayogedde bwati kankuyambe kuzanyire bwayogedde kubanga basajja mivule gashumba bali bonna byogedde bonna kibagala nawe kiwazeemu which is wrong kola due diligence of information bino byayogedde baladiza malina bagamba nti nze oyo muntu muzanyira kyakoze n'akyulira nti yakoze kikyamu ye ne yeetereza talina information about me yagambye bwati so mwami Lumbuye eyebaka ne ssengawe yati Lumbuye muleke talina kidda so tuyambe gwabika Museveni nga mulalu nga mulamu nabi kunobika simanya muleke talina kidda so mwami Lumbuye eyebaka ne ssengawe yati Lumbuye muleke talina kidda so tuyambe gwabika Museveni nga mulalu nga mulamu one salim talenti yafa ate mulamu dalo okyalina information gyotuwa tutwale maaso really basi kitegere ofa kinensi kumoya no Uganda tukufuna n'omusango gwa kumola gwa raping awali emmengo kati mukyala Namyalo next time bobanga oklarifyinga ku information gyoba olina one nkubulidde gye banzaala wenkulidde sina criminal record kyoba osooka okkola ekyokubiri ogambye nti navayo nembika Museveni video ng'ogireeta ng'okiteeka ku mmeeza gwe nabika aliyo gusalimu sale it was a technical statement it was a political technical statement teri yagimanya kubanga twali tunoonya omusajja ebbanga onanga talabika we had to resurrect him yali it was a political strategic statement ne mujjayo teyavayo it was a very strategic political statement navayo nayogera nti nze siri mufu wendi nawe gendo bikeyo mwajje ekyamukama muse ogambye nti nabika Museveni nga mulalu of course namwe okimanyi nti mukama we mulalu sibo ogambye wano ogende mulalu sibo ogambye nachogerako ebbanga lyonna emyaka nebagandi Museveni ndabaga Museveni amwaka jabangu nawe kennyini okyogedde wano nti mulaluka nkibaddemu wano so mwami Lumbuye eyebaka ne ssengawe yati Lumbuye muleke talina kidda so tuyambe gwabika Museveni nga mulalu abika Museveni nga mulalu nze sibika bafu mbika balamu sibika bafu mbika balamu okitegedde kati ebo mazo byogera nkuwadde location address ebinkwatako byonna genda onoonyereze buli kyoyagala okiteeka okitegedde bulungi nyabo kati nakugambye nti amanya golimo sigago so nabadde njagala okola clarification ogenti yes amanya nagakyusa oba naye tewayogedde ku kukyusa amanyago tewayogedde identity yo tewayogedde buli kimu kati wavudde n'okola statement endala yiino wano eno statement gye wakoze eyanzijako virginity nga temumwogerako oyagala mutugamba Kyagulanyi yanzijako virginity nga temumwogerako mwogeraku mmwe byomumanyi kubanga era we mwakoma okutegeera gwe bagambya negaana twabeeranga wali eri ekamwota nga ku Mariandi naye owa Antoine tebajjanga baba bayaye bakyagulanyi biki agenda osobola okuddamu statement eyo kati byeyongera lowooza njogera byakuddisa mwanyi mugenda kuvayo mu nvume ye njagala Lumbuye ovayo yogera omutuufu eyanzija ku virginity tokwata butambi buno bukookere bwe mwateekawo gwe yogera ebituufu nti Kyagulanyi ye yajjako Namyalo virginity maama totemi westokidde waŋŋambye nveeyo njogere nti president yakuggyako embuzi yo
kati ekisookera ddala njagala nziremu akatambi kano abantu bakawulire. Njagala nziremu akatambi kano bakawulire. Wantumye omulimu gwe njagala nkukolere mu bujjuvu go waguntumye nze sinakutumako nze nagge kwogera amannya go matuufu nakwesonya national platform. Nino ovaayo n'oŋŋamba nzije njogere ku baakuggyako embuzi. First and foremost kansoke ku clarification 1. Waliwo abakazi bangi nnyo bajja okuvaayo mu nkola eno gye yavuddeyo nti gundi yankozesa tukimanyi bulungi nnyo. Naye engeri gye wantumye okukola due diligence ku information ekwatako njala gikubulira ensi egitegere bulungi nnyo era ensi eggwennyalwe. Ekisookera ddala mu bigambo byo byennyini mwe ŋŋenda okkwata mpola gwe walutinkudde gwe wakoze ekiwulira eyanzijjako virginity nga temumwogerako oyagala mutugamba Kyagulanyi yanzijjako virginity nga temumwogerako mwogeraku mmwe byomumanyi kubanga era we mwakoma okutegeera gwe bagambye aneegaana twabeeranga wali eri ekamwokya nga ku mariandi naye owa Antoine tebajjanga baba bayaye bakyagulanyi biki osobola okuddamu statement eyo ogambye Kyagulanyi yakuggyako embuzi naye mwabeeranga wali wabeeranga abayaaye kati abayaaye be baani b'oyogerako wansoso n'onyonnyola abayaaye b'oyogerako bwe mwabeeranga nabo. So there is a difference between abayaaye gurupu y'abantu n'omuntu singwale gw'oyogerako. Ekyokubeerekamu kya tekikufula nti buli omu akumanyi kyekisookera ddala. Ekyokubiri bw'ogamba nti nveeyo nklarifyinge ku mbuzi yo gye baatwala kati olinga agamba nti mu kiseera bakuggyirako embuzi nali awo we wali nga bakuggyako embuzi oba nakwata akatambi oba naliwo ng'okuba emiranga kwegamba kino kiraga your level of understanding nti mu nnyabo endowooza yate yambaata zaaniti zino zikabuzi. Bw'oga omuntu aveeyo akiralifayinge ku mbuzi yo gye baatwala nga simanyi ani yagitwala kubanga I'm not sure kuba tuli mu cyber warfare. Kati kyangu nnyo okubyogamba omukazi yenna asobola okuvaayo adisipati kyolaga ti ze Kyagulanyi yali boyfriend wange Kyagulanyi yankwanako Kyagulanyi yakola kino kubanga nobody can buy your idea at this particular moment. At this particular moment tekyali muntu asobola kugula kintu kyonna mukazi yenna publicly kyanaavaayo okwogera ku Kyagulanyi no. Ng'ompulya bulungi nnyo. Teri mukazi asobola kujja naga Kyagulanyi yanjagalako simanyi twali mu ssomero oba twali mu public bwetu biki that is total nonsense kuba kati kiri mu public domain buli muntu asobola okujja n'asala omugago gwayagala ku Kyagulanyi. Do you copy that? So kati bw'ogamba Kyagulanyi yakuggyako embuzi ekyo kijje mu bwongo bw'otoddamu nakiwandiika nako ngenda kukubuulira bulungi wantumye enkole due diligence wendagaawo bulungi nzo kitegedde mukulu nnyabo. Ekizibu ekiriwo abantu bonna abaali bategera mu NRM baavaawo nga tebakyasobola kuwolereza gavumenti yammwe ne basalawo baleete bannakijangajja ne basobola okwogerera kubanga tebaswala. Weewalanga nnyo omuntu ataswala bamuzibu nnyo. Kati mukazi gwe waŋŋambye nnoonye yakuggyako embuzi naye ng'olinganga nti naliwo mu kitanda awo oba olunaku naliwo awo. Statement gy'okola nti nze nzije ekiralifayinge ku mbuzi yo bitanga gye baatwala nga ne gwoyogerako nti yagitwala tali capable kuba nti alina kyakimanyiiko nga gw'okyogedde. Kitegeeza nti ekyo mu normal circumstances tukiyita blackmail propaganda kubanga wakitaddemu omuntu gwe tumanyi nti omuntu yina asobola okujja naga nti yamwebakako oba badde amwagala essaawa zino kubanga nange mu katambi akasoso gambye nebaka kusenga wange aye nenfunisa omuwala olubuto which is okay nze byo tebindya ne kati byosoose okwogera mu katambi kali bwozaako kino ekya president waffe munnange biba tebikyalina makulu kati nze onjogeddeko wali which is okay ze sina buzibu naye ate bw'ojja n'ogattako ekya president byowasoose batebiflectinga na kyasembyeyo. Muyige kye bayita social media muyige kye bayita communication skills. Whenever you utter any statement or you release any statement as a reference, make sure you stand on your words. The moment you change or you go against your statement,
That means you are making propaganda or you are trying to blackmail someone. Wasose kunze, I'm okay with that, have no problem. Kuba sina criminal record. Kati statement ziwakoze kunze, bozili filing aneko president, chiba techichayina makuru. Kuba any fool can come out to claim that she had an affair with the president. Any fool at this particular, but nobody will accept that because we know tulimu social media warfare gwe tulimu kati sawa zino. Njojaga nti Chagule Musezi yes tujaga Musezi no problem. Yasirake wa nyoko nti nedda. Ojaga Chagule mu yakuba konti nedda. Yabba kinte kiriwo. Katoba tuna kyogenda tugamba mukuru. Wetereze. Katika malaya katambika. Ngabo wangambye nti ntwale due diligence nonyereze njogere kubako twalako embuzi ngenda bba kumenyera wano bulungi nnyo. Echange kyabadde simple tubulira amanya g'amatuufu lwaki tobulya bintu era mbyekoze lwaki ogenda against presidency vote gwate wagenze kujja bitakwatagana ngampale ya Museveni kati baba wangambye nonyereze kuya kujja kembuzi. First and foremost tolerance ngo kwagala kubanzi badde mu bbanga ddene ekisokera ddala amanyago golina goli kati sazi gotambuza kusigago oli manya ga mugenzi ne papula zoyina ziri manya ga mugenzi ekyokubi wali mukyala mufumbo ofumu n'obuddukamu ng'ofuuse bakimpenche nkubire n'okutuuka ku sekretariya NRM okutuuka wootuse buli okuva kwa asikali okutuuka ku kirina okutuuka ku oli bamala kuja kiwojjolo okutuuka woli. That's why nti bigawo byogeranga bubiri tobibikkako kubanga tokyalina njawulo wakati wa nekolera jange n'omuntu ategeera. Teri muntu ategeera ng'oli mu office ya pate namba asobola kuyimira otandika kwogera bitakwatagana no. Katubere ffe abogezi ku mitimbagano gino tulimwe enjawulo y'amaanyi nnyo abamu tubikka ku bigambo eri ababikubongo biro okuba kati nze olwokuba nti ndawo abantu bangi sisobola kubawo kigambo kyonna kizibu nnyo. Yenja kati gwali mu office naye ng'okuwa gagambo gamukola banaategeera batya enjawulo wakati waategeera n'atategeera. Automatically bajjaga nti guntategeera omukazi yabakyamukola agagambo. Ebiseera bisinga omuntu amukola agagambo abeera yakulira mu gagamba ago ate nga yaga practicinga ku kyovula n'agamba oli mu katambi nti nja kunoonyereza nti wali World Food Program provider seera wali animal seera. Probably you were animal seera and you are still selling your animal under the influence of that position where you are now. Tugenze maaso wajjanga mobalizer oba mutimbi w'ebipande mu National Reverse Movement abati manga ipande ekiro ku nguudo nomala n'ofuuka informant wa NRM ne ISO ng'ogibuulira mu NRM bagiryamu olukwe batagiwagira saako nabo opposition batagiwagira ng'otwala report wa Museveni ne ku CMI ne ku ISO tukimanyi bulungi nnyo until bwakuba akajji n'oyingira nga bategeera bavudde mu ng'ekikolo kingi nnyo n'oyingira. Kati wangambye n'ompa obuyinza nnoonyereze ku baatwala embuzi. Ndowooza embuzi zo basooka zitwalira mu primary mu secondary ne ku institution ebusuubizi gye wegadangira n'ensi n'ekwata ku mumwa. Bw'omala okujja mu National Reverse Movement n'ofumbirwako awo era n'onoobayo nga tebiganye. Kati bw'otuuka mu National Reverse Movement bano bendako obujulizi nti baakulyako ggotiyo. Kuliko Haji Abe Mukwaya onoomwegaana. Okuliko Haji Abe Mukwaya musajja mukulu myaka onoomwegaana. Wali otinkudde nze zinetalo nzaagala nnyo kuba saagala biteredde njala nnyo ebintu ebitinkuuse byensinga okwagala. Ono mu politics njala nnyo ebintu saagala kintu kitateredde njala nnyo ebintu bitateredde byenjagala ekiteredde tekinkolera. Wangambye nkunoonyerezeeko abaatwala embuzi. Haji Abe Mukwaya y'omu ku bo anakwegaana alina mukwano gwo mu State House mu NRM Secretariat bakubire kesi babuuze nti wamma Haji Abe Mukwaya yalya n'asereko ajja kugamba yes.
mujjukira gaya yajja ku CBS ngaleekaana nnyo wa eno gubayita RDC Sekabanja nkumenyera bano bali mu system yammwe mujjukira RDC yajja ku CBS nnyo gubayita nga Sekabanja yalya wanga guwansindise noonyereze wanga etunoonyeza abali embuzi yo waliwo n'omugenzi former ambassador omugenzi Galiwango yali ambassador Kenya yafa yali musajja musoga kati olina n'omulambo mu bulamu obwo mwana mujjukira ng'omusajja yali ambassador Museveni e Nairobi gwe bayitanga Haji Galiwango former ambassador Galiwango yafa omugenzi yafa yali yatwala embuzi yo watumye kunonyera abantu bano waŋŋambi gwe bitadde mu katambi kano tugenze mu maaso kuliko Nobert Mao president general wa DP nga mukozi wa NRM era nga minister mulamba Nobert Mao naye yalya gwantumye nze sida kutu gwantumye Nobert Mao naye yakola ki naye yalya sigwa bingabye wantumye kole due diligence zimene noonyereza Nobert Mao naye yalya tugenze ku mwami gwe bayita Meso yali wakupa Motors sigera kwogera nsi mwali onomwegana neti wamulya oba teyakulya gwa biti tuli mu politics wanetalo za politics kazitoseka mu muzanyo wo wedde Meso wakupa Motors kati ngensi gyalimu ali mu Europe teyakulya wangambe noonyereza abali embuzi zo Mezo na wali kutumiddeko kuliko ba ISO operative balo bakuliranga mu office gye watwalanga olugambo kuliko aba SFC balo banzigulira olugingenda kula mukulu ama kwanza leta kintu kidogo you had to remove your nika to get the access to state house and other state offices bana aba SFC kati bano simanyi muwendo bo operative simanyi muwendo naye nkubulire gwa bali munana besobodde okumanyako n'abalanja baleeta bwoba oyagala utalo bigambo weesonyiwe kyabuulira abantu NRM byekoze as simple as that tolumba national platform tolumba president waffe kola byolina okukola mukyala Nasereka Adija nze nkuwadde access nzalibwa ku musajja alumbwa ku nyumba z'omugenzi Katende yafadda netuzimba muserwanga chairman yegera Katongole jali naye wa NRM kidogo chairman wa NRM chairman Katongole jali bobo yagala kufuna more information ngende wa chairman wa Lubaga Road B go bayita Makanga Willy naye ajja ku information enkwata ko bayita Makanga Willy wa chairman Lubaga Road B bada chairman Makanga bobo yagala kumanya nzani ebisigadde tomanyi you can't get no my information and you can't and you will not kubanga I'm not a criminal nkola ekintekeddwa okukola mu ssemateeka y'eggwanga to exercise my right kubanga mutuyitiriddeko mukosa propaganda blackmail mulowooza musinga okutegera ekyokuwemula siri mu kiraasi eyo ne bw'onoddamu n'okola video ng'owemula nja kulizoninga direct nga bwe nkoze olwaliro gegenda mu maaso ng'owemula kubanga mwena tubamanyi muli bawemuzi okitegedde bulungi nnyo so gwekola kyokola ng'owemula kubegozo bwe mba akuba nti nabo abangobera bannandi gwe nsobola okukwatamu Justin Nakwesi mu ango gyobo giddemu gwe bubanga oyagala kugira mu ange entufu gyoyagala okugiramu ey'abalongo lwakuba nti manyikiddwa abantu bangi nnyo abantu bangi bangoberera bebitiibwa bambasada baani naye singa tekibadde ekyo ng'ali mu sitalo ya MC Norman eya penge oba ya Comrade Kibirige Nakwesi oba wayiseewo ddagwe mu system y'abalongo yo siri yo siseetaaga genda kubanga ndi mu style ondala nnyo naye bwesi singa mbadde basobola okunzikirizaamu ennaku bbiri naye ngenda mu system ya MC Norman Comrade Kibirige ne penge nezigiramu eyo style jajja oyinza okudduka ku internet gwewuka nga tewali wadde agambye kudduka karate eri mu brainwashing be kyankwanze oli dasta ogimanyi gwe namyalo ekyankwanze eri mu brainwashing be oli dasta
Dust ojimanyi esimula ebiwandiikiddwa ku lubaawo. Information eyo njirina. Oli duster ekyankwanzi. During brainwashing sessions ekyankwanzi oli duster. Bw'ono oyagala tugende mu eyo category gwe nsobola okuyiwa amadinisa. Nesisobola for one thing eyo siriyo eyo style ya penge ya Comrade Kibirige ne MC Nomani. Ne bw'ono oyagala gende eyo ojja bbira 5 because na server bizanya wano njabira banga bulungi nzize nkudde bulungi nyo babe nokuddamu kati nkuwadde information enkwatako bitegedde bulungi nnyo so kati awo nawo tuvuddewo wangambye gwe kennyini in your own voice go wantumye sagala bagambe nti wantumye gwe wakoze eki gwe wantumye kanka kuzanyira bayinza ogwo omusajja alumbye omukazi nga ate omukazi teyamukozeeko njagala akakuzanyire gwe kennyini gwe wantumye nkole due diligence abaatwala embuzi yo. You instructed me politely that I should inform the public who ran away with your chimeme. Ulira. Eyanzija kuva jinje ngate temumwogerako. Oyagala mutugamba. Kyagulanya yanzija kuva jinje ngate mumwogerako. Mwogerako mwe byomumanyi kubanga era we mwakoma okutegeera. Nteyo okutera. Gwe bagambya neegaana. Twabera nga wali eri kamocha nga ku Mariandi naye wa Antoine. Tebajjanga baba bayaye bakyagulanya biki. Ajero sio kuddamu statement eyo. Kati byogala loza njogera byakuddisa mwanyi mugenda kuvayo mu nvume ye njagala lumbuye over yogera omutufu yanzija ku virginity. Tokwata butambi buno bukokere bwe mwateekawo. Bwe yogera ebituufu. Ye yantumye nangamba vaayo yogera batwala embuzi yange era abaatwala embuzi mbogedde n'abala bajja kujja mwenna abalina essimu ya public ali mugirina okwo ku mutimbagano ku erinyiza nosula nga ngitaddeyo ng'olina information ekwatagana ku baali embuzi y'omukyalo ono munteekera amannya mu inbox ne evidence ngenda gensi public abaali embuzi yo kubanga statement ziwakoze n'osooka ku nze sirina buzibu ne bw'omala ozikola nga ate n'ojja n'ozitireeti nga te ku president that is wrong. Okitegeera kuba kyosoose okukola ku nze kiraga nti kyogenda okuzzaako nakyo kikyamu ebyo ebibiri tebikola kirungi kimu yensobi gye wakoze statement yo kati erinaaganaaga tesobola kukwatagana naye gwe wantumye nzije nkola okunoonyereza essimu ya ku intaneti ngenda sula nga ngitaddeko endala batagirina buli amanyi atwala embuzi ya Naasereko Hadija oba Namyala Hadija wa NRM musimu enkweri olina obujulizi amanya g'abantu abo n'ebifo please nge yansabye mu butongole mubuulira baatwala embuzi ye. Kale kati zina dakiika 12 esigaddeyo ba comrade njagala bawo obubaka buno mbuulire bulungi nnyo. Natural Reverse Movement saako n'ababbi b'ensimbi beefuddemu oyo mutaddaawo simu ngenda giteekako. Abakulembeze ababba ensimbi z'omuwa omusolo mu gavumenti ya Museveni bakooyo boogerako ebituufu nkiddamu. Abakulembeze ababbi aba Natural Reverse Movement under Museveni's regime mubakooyo boogerako ebituufu. Etteeka lye twabagambako nti bali kuteekateeka direeta bye bino bagenda okuteekamu mu tteeka eryo mudde bulungi nnyo ye kati etteeka lirina obuwaayiro bulina obuwaayiro buli 9 ne buli kawaayiro njagala kakusomere mu manyi nti abasajja bwe batuuse bayidde tebakyagala kwogera ku bubbi bwabwe. Etteeka baliyita Cyber Crime Bill is now an act of the parliament which means that it is now enforceable. Kindly bear in mind the following. Bagambye nti etteeka erikwatagana ku misango egy'abantu abakozesa emitimbagano munnange kati lyafuuse libadde litesibwa nga lifuuse etteeka era ligenda tteekebwa mu nkola era muwulirize obukwakkulizo n'ebibonerezo ebiri mu tteeka lino. Wulira bulungi nnyo. Akawaayiro akasooka oba section 1(3) it is an offense to access someone's phone or computer 5 years in prison. Mu kawaayiro akasooka mbu kyabulabe
era kya bulabe era kiriko ekibonerezo kya myaka 5 singa okwata ku ssimu y'omuntu bako kompyuta y'omuntu nga tolina lukusa kikusiba emyaka 5 kekawayira akasooka. Akokubiri section 4, it is an offense to modify, delete, obstruct, etc. someone's data. Kya bulabe era kya musango okukyusa oba okusangula oba okusangula oba okulemesa ebintu by'omuntu byaba aterese nga bibyenga ye naddala bikwatagana ku mutimbagano oba mu ssimu oba mu kompyuta kikusiba emyaka 5 mu kkomera. Akawaayiro namba 3, it is an offense to communicate crucial information to someone not authorized. Mbu kya bulabe nnyo era musango owulira bulungi, mbu kya bulabe nnyo kya musango okufulumya information ekwata ku muntu nga ya bulabe nnyo nga takuwadde lukusa, mbu kikusiba emyaka 15. Namba 4 akawaayiro 6, it is an offense to possess a crucial information mbakusiba emyaka 15. Mbu kya bulabe nnyo okuba ne information y'abanene mu government kiyinza okusiba emyaka 15 nakyo. Number 10 section 10, it is an offense to record a private conversation even if you are part of that conversation. Imprisonment for 2 years. Kya bulabe nnyo era musango okulikodinga okwogerezeganya kwembaako ku ssimu ne bw'obanga oli omu ku abo abadde mu kwogerezeganya okwo okuli ku ssimu kikusiba emyaka 2 nga tebalina gwebuuzizaako. Namba 6 akawaayiro 19, it is an offense to publish misleading information, imprisonment 2 years. Mbu kya bulabe nnyo era guba musango okufulumya amawulire mbu amakyamu eri abantu bakusiba emyaka 2. Namba 7 akawaayiro 21, when you receive a summon or police call out for cybercrime, it is an offense to disclose that. Mbu bw'oba oli eyo n'ofuna okuyitibwa ku poliisi oba essimu ng'ekkubiddwa nga bakuvunaana omusango ogw'okukozesa obubi information n'omutimbagano, mbu ate ggwe n'obaako gw'otegeeza ku kintu ekyo kibadde wakati wo okuyitibwako kwa poliisi, mu poliisi n'ekitegeerako bakusiba emyaka 5. Kati kana akawaayiro wali okulya n'okukomba essowaani. Kankabadire mu Luzungu. When you receive a summon or a police call out for cybercrime, it is an offense to disclose that. Mbu poliisi bw'ekuyita ng'ekuwandikidde ekiwandiiko ekikuyita oba essimu gy'eba ekkubidde ng'ekutegeeza ku misango gye wazzizza mu nkolagana mu njogera oba ku mitimbagano kuno, mbu ate n'obaako gw'obuulira ku kiki ekibadde wakati wo ne poliisi bakusiba emyaka 5. Kati mu ssemateeka wa Uganda omuwandiika atugamba bw'ati nti omusibe yenna bw'omukwata nga tonnamuteeka mu kaduuku alina olukusa olukubira looya we oba omu ku bafamily member abategeeze nti nkwatiddwa ndi mu kifo bweki. Tekatika n'aka section tekakontana na ssemateeka wa ggwanga. Mr. Policeman, Inspector General of Police, does this section 21 breaks the law which mandate or gives law to all Ugandans that if any Ugandan is arrested, he or she has a right to inform his lawyer or his family member that he had been arrested? Kana akawaayiro tekakontagana ate n'etteeka liri tugenze mu maaso. Akawaayiro namba 8, it is an offense to be lewd, indecent or vulgar with intent to humiliate. Mbu kya bulabe era musango okubeera ng'oyogera bubi era ng'otwakadde
oba okweyisa obubi oba okuwemula ng'ogezaako okulumya omuntu ekibonerezo kya myaka 2 naye nze mbuuza aba NRM abasala omugambo abawemula ku makyano olw'eggulo ajja n'ayogera n'atugamba nti abali e Bulaya mutunde bye mulina mugende mugule pickup mutekeko tanka mugende muwoze emmotoka emuzisanze kubanga amazzi ga bwerere oyo aba si mutwakaavu era atera n'okutuyita idiots ate otuyita swine kati n'atuyita tetulina magezi kati ate ono temuba temugenda musiba mulina abantu bangi abakozesa kakawayiro kano kati mugenda kakola mutya nti is an offense to be lewd, indecent or vulgar with the intent of humiliate someone. It is punishable for 2 years of imprisonment. Kati nze mbuuza mwe musinga okuwemula okuvuma nga ne gwomuwulidde akungira ekibiina avaamu agagamba agalinga nga tanka za bibikulu ez'amazzi ezooza emmotoka mugenda musibira wa n'abalala 9 section 24 it is an act of domestic terrorism to attempt to incite ethnic divisions among the people of the republic, life imprisonment. Mbu okusinzira mu tteeka eppya lino mbu kyabulabe nnyo ekyokubeera omutujju ng'oli mu Uganda era n'okugezaako okwogera ebigambo ebyawula mu mawanga eri bannayuganda bonna kiyinza okuleeta obulabe obujja obulamu bw'abantu kye tuyita ethnic cleansing oba okwawukana mu mawanga. Kati mbadde ngamba abantu abasinga okuvuma ba NRM ate nga bavuma bannayuganda ate nga abatuvuma bagwira. Kati mugenda kwenforcinga mutya etteeka lino nga ne bwe mukwata teri abagulako omusango ne mugamba baguddeko emisango kinaakola kitya? N'olw'ensonga eyo gega amateeka ge bataddewo ebisigadde tujja bibuuza ku lunaku olwokutaano ssaawa zijja kuba 2 abatawulidde information emwagala nfulumye balaye munansonyiwa bwe mbanga ne information ya politics ebeera crucial nnyo mba njagala ngiyiseewo abantu bagitegeere naye nga na information nyingi era kuyisaawo naye tujja kusinkana ku lwokutaano saa 2 mukama bakuumire wabula nnyongera okubajjukiza mwenna abaana b'obuwala abafere bangi nnyo abali mu Uganda ba smart wire abefuula nti balina ensimbi naye nga banoonya abawala abava mu famire zina ssente oba balina ebintu byammwe abantu banavuuka obusinga obungi amanya balina gakigala naye nga Banyarwanda ate balina omuze ogubiika ng'obudde bukyali n'akuzalamu 234 watu n'akozesa omukisa ogwo nti kati afuuse ebbaawo n'atandika okufuna access ku bintu bintu bya famire n'abitunda n'abimalawo. Abantu bakuba mu kategori eyo mu kintu ng'ekyo kuliko omukulu gwe bayita omukulu ono omwegendereze nyo bamuyita Luze Abraham bwe ku lwokutaano ndi naawe ono ku lwokutaano Luze Abraham ndi naawe ku lwokutaano eira zaye ebyapa by'omuzaana guwanyaga ettaka lye ery'Obuganda oba ku lwokutaano ndi naawe watundatonda ettaka lya Buganda lyonna ng'olina omumbejja gw'ofezeraavu n'omuzalamu obwana 3 n'odduka ng'omaze ottunda ettaka lya Buganda ng'ate oyita mu Mengo ne Mayiga. Luze Abraham omufere w'Emitiyana mulekerawo okufera abaana Abaganda nga mwerimbise ni muli Baganda olwokuba mumanye ennono ne mutwala ebintu bya Buganda. Gwe nkuwadde lwakutaano ngenda kukudde njagadde kwongerako bwogezi zaaya amataka ge watunda n'ebyapa by'omumbejja oyo gwe watundako ettaka lye ng'obudde bukyali obudde bumpeddeko mbadde sisobodde kukola information eyo naye njagadde otegeeza public about those smart wire boys but mostly they pretend to be Ugandans but these are Rwandese who come after that they have a lot of money at their disposal but unfortunately they don't have money even a single coin. They on mission to look for girls from rich family mostly in the Buganda region. May God bless you. Mukaba nkumire mwenaba.